so kati Susan ennaku zino mwagala okusinga bena mwagalanga nyino mukwata mugambe nti omanyi bana abaana abali wano tobatunuliranga abo aboogera kati ate ebya Soroti bagamba nabagobesa ku Soroti konze tewali mukozi abeera na shares buli kampani gyolaba ku nsi. Susan Makula kyekimbe ekigenda okusaanyawo Aloysius Bujjingo. Mu mwaka gwa 2019 Aloysius Bujjingo yalwala ekirwadde kye bayita Susan Makula. Mu budde obwo ekimbe ekyo kyali kikyali munda naye teyasooka kirabirawo naye bwe yakyalako mu basawo abakugu basobola okulengera ekirwadde kye bayita Susan Makula. Bamulabula nti ekirwadde kye bayita Susan Makula kigenda kukumalawo singa tekyanguyirwa kunogerwa ddagala. Olw'okubanga yali tawulira bulumi mu kyo, olw'okubanga kyali tekinnalaga bubonero, olw'okubanga yali tannafuna kabonero kalaga nti kirwadde kimumalawo, yawalaza empaka. Era yayimiriranga katuuti ke n'avuma abasawo nti muŋŋamba mutya nti nnina ekimbe kye bayita Susan Makula, temwasoma busawo n'okkebera temukumanyi. Essaawa eno ekimbe kye bayita Susan Makula kitandise okweyerula, kivuddeyo munda, kifulumye kungulu ku mubiri, kimukubye ebikuyiro, kimukubye ebitulututtu, kimukubye ennoga, kimusenyudde n'enviiri. Naye kennyini ng'omuntu mu mutima akkiriza ekimbe kye bayita Susan Makula kimmalawo, ekimbe kye bayita Susan Makula kintwala, ekimbe kye bayita Susan Makula kigenda kunzita, naye tayagala kukibalaga mmwe nti kino ddala kimbe ekigenda okumutta kubanga abasawo abakugu we bamugamba nti kino kyekimbe ekigenda okukutta. Yawalaza empaka. Kakati aswala gye muli okukkiriza oba okwadimiitinga nti bannange mwali batuufu ekimbe kye bayita Susan Makula kyekigenda okummalawo, naye nga ye muli mu mutima akimanyidde ddala bulungi ti ekimbe kye bayita Susan Makula kiri mu kumumalawo. Mbadde njagala nnyo oteke ku miizaani Bujjingo wa Teddy Naluswe ne Bujjingo owa Susan Makula aliwo aliko amafuta. Bujjingo wa Teddy Naluswe yaliko amafuta ga Katonda. Era buli kigambo kye yabuuliranga yakijjanga mu Bayibuli ate nga Bayibuli ke kamwa k'Omukama Katonda. Yabuuliriranga ku bulamu bw'abantu nga Bujjingo talina nsalo ku bawagizi, nga Bujjingo alina abawagizi mu Basiraamu, nga Bujjingo alina abawagizi mu Baadiventi, nga Bujjingo alina abawuliriza mu balokole ate yo nga kyamaayuuka, nga Bujjingo alina abawuliriza mu Bakatuliki, nga Bujjingo mu buli ddiini alinamu abawuliriza enjiri ye buli ssaawa 7 ate nga ku lwa Sande kisukka bususi, nga Bujjingo enjiri ye buli ddiini buli ggwanga naddala eriwuliriza olulimi mwagiweerereza ng'alinayo abawagizi. Teeka ku miizaani ne Bujjingo owa Susan Makula. Bujjingo wa Teddy Naluswe yali abuulirira mu Bayibuli akamwa ka Katonda, ono abuulirira mu Bayibuli gye bayita Susan Makula. Oli abuuliriranga kusinziira ku mwoyo n'ebyawandiikibwa, ono abuulirira kusinziira ku mubiri na feelings. Abange nabadde waka ekiro Susan Makula naŋŋamba yiguliza kolamu bwoti, annange nanyumiddwa nnyo ebyensusso era twanyumiddwa saavisi ekomyawo, Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Kakati yensonga lwaki nkugambye nti ekirwadde ekiri mu kusaanyawo Aloysius Bujjingo olunaku olwaleero bakiyita Susan Makula. Susan Makula yajjanga agenti wa Sitaani mu bulamu bwa Bujjingo. Omanyi abasajja ab'amaanyi bonna mu Bayibuli basuuliddwa bakazi. Naffe waffe mu Buganda twalinawo omusajja omulwanyi ow'amaanyi ng'alwanira mu bire Kibuuka Omumbaale. Ne bamutega omukazi omunyolo, yalowooza afunye kyabugagga, kumbe afunye kigenda okumusaanyaawo. Owanga amaanyi ogajjawa nekwekaawo mu kire nendyoka nkuttira abanyolo ne nkatagga bukatazzi. Oli we yaddayo ng'abagamba ndi olaba akala akaddugavu akakutte fumitaawo. Kakati abasajja ab'amaanyi abasinga basuuliddwa bakazi. Ne Bujjingo ali mu kusuulibwa mukazi, oba ye gwalowooza nti mukazi, kumbe kyali kirabo okuva ewa Sitaani. Mukama Katonda buli lwakwazikako ku mafuta ge, buli lwakwazika ku maanyi ge, ebiseera ebisinga atera okuteekawo ebisoomooza alabe oli munywevu. Ne Aloysius Bujjingo bwe bamuweereza ekirabo kye bayita Susan Makula, olw'okuba kyali kitoneetone, olw'okuba kyali kitemagana, olw'okuba kyali kyaka, yalowooza nti kino kirabo kivudde wa Mukama Katonda. N'atamanya nti Sitaani yasinga okutimba bbula ebirabo bye Sitaani bijja byakaayakana,
ebirabo bya sitaani bijja bitemagana, ebirabo bya sitaani bijjanga Krismasi tuli, naye olwafuna ekirabo n'akigwamu. Kumbe ekirabo sitaani yali akiweereza ng'akitimbye bbula, kubeera batugamba bannaddiini sinze ti mu ggulu eyo esayidi ey'eggeyeena etemagana, era bw'oba tonnayingira oyinza n'okuba bakubuuza ogenda wa ku ggulu n'eggeyeena, olw'okuba ggeyeena bagitimba bbula ku ngulu, oyinza okwesanga ng'oyingidde eggeyeena. Kaakati n'ono bwe yalaba omukazi atemagana nga mukene, bwe yalaba omukazi anyirira ye mu maaso ge, goyinza okumulaba nga atanyirira abula ye mu maaso ge, yagamba bannange neefunidde ekirabo. Kumbe kino kyayita ekirabo lwe lumbe olugendo musanyawo, ebadde mizaani egenda okupima obukkiriza bwe. Era y'ensonga lwaki bwe weetegereza ennyo obuweereza bwa Bujjingo ku Teddy Naluswe bwanjawulo nnyo ku buweereza bwe mu mulembe gwa Susan Makula. Bujjingo, Susan Makula yajjanga akakumbi mu bulamu bwe, akakumbi mu bulamu bwe akali mu kusima entaana mwalina okuziikibwa. Era omulimu ogwo akakumbi ako kakagukolera kati emyaka wajinda bagiringa ena, naye ng'era emabega waliyo omwaka gye kasimira entaana mu nkukutu ng'abantu tebamanyi, naye okuva lwe batongoza akakumbi ako kakasima entaana emyaka ena. Era Bujjingo gy'akoma okwewulunta ne Susan Makula, entaana ye yeeyongera okwesima, kubanga Susan Makula alinganga amafuta agagenda okuvuga Bujjingo okumujja ewali Katonda, okumuzikiririza ddala. Era mwetegereze bulungi, okumuzikiririza ddala. Susan Makula alinga ekikajjo ng'ate Alozias Bujjingo alina diabetes, muyite sukaali. Abantu abasinga ne tulina kulya biwoomerera okusigala nga tuli balamu. Abantu abasinga twetaaga miruluuza na katunkuma. Kakati Bujjingo bwe yali ku kikajjo kye bayita Susan Makula n'awulira nga kiwooma, yagamba nze siina gaddayo ku katunkuma gwe bayita Teddy Naluswe. So nga kino ekikajjo takyetaaga nnyo kubanga alina diabetes, gy'akoma okukirya sukaali gy'akoma okwambuka, gy'akoma okuddayo okulya katunkuma gwe bayita Teddy Naluswe, obulamu gye bukoma okudda engulu. Teddy Naluswe yali katunkuma mu bulamu bwa Bujjingo, naye ng'akuuma obulamu. Susan Makula alinganga ekikajjo mu bulamu bwa Bujjingo, kyokka ng'ate ye Bujjingo alina diabetes, ziyite sukaali. Kakati y'ensonga lwaki nkugambye nti olumbe oluli mu kusaanyawo Bujjingo oba olugendo okusaanyawo Bujjingo baluyita Susan Makula, oba Susan Makula lwe lumbe olugendo okusaanyawo Bujjingo lumumalirewo ddala omulundi gumu. Ekirala, Susan Makula erinnya Bujjingo talimanyi, ky'oba olaba alifutyanka, ky'oba olaba alizannyiramu, kubanga talina background yalyo. Nalina Geoffrey Utaya nga Eagles esaanawo, Geoffrey Utaya n'akaaba, ne mubuuza kojja okaabira ki, n'aŋŋamba emotions ne feelings, erinnya eryo nze mmanyi Eagles gye twagijja, ng'era buli w'oyogera ekigambo ku Eagles alaba okutte ku ye olw'ensonga y'amanyi gye yava. Kakati Teddy Naluswe olw'okuba amanyi bulungi erinnya Bujjingo gye lyava, olw'okuba amanyi erinnya Bujjingo eryalya mukene, olw'okuba amanyi erinnya Bujjingo eryavanga ewaka ne ligamba sifunye ensiinaamu za akameeza naye kaŋŋende enjiribe nja kuleeta ne lidda nga terifunye, olw'okuba erinnya Bujjingo ye yali olezanga empale ekiro oba panti ekiro, kubanga lyalina empale emu, lyalina essaati emu, lyalina panti emu, n'azaanika empale ze essaati z'ekiro, n'akeera ku makya n'agenda ewa muliraano n'amwazika ku paasi n'agiteeka ku kasigiri n'egireeti n'agiyisa ku mpale esobole okukalira ku gundi ku paasi. Kakati omuntu ng'oyo yali amanyi erinnya Bujjingo okuva gye lyava ne we liri, ng'era alina ekifaananyi kyalyo kuwa gye ligenda. Kyova olaba ne bwe yalabanga kantu katono nnyo akeesoosa kulinnya Bujjingo nga kimuyisa bubi, ng'era alwana nnyo enzira eyo agijjewo etoola kulinnya Bujjingo ono. Buli kyakola tekigatta kulinnya Bujjingo kubanga tumuyita nyonyi babayita nsanga birimire ng'ennyonyi, bano babayita bansanga birimire. Susan Makula alinga enkwenge, erinnya Bujjingo asanze lyengedde, teyalirabako mu kusiga,
teyalirabako mukuttiza, teyalirabako nga likula, wabula asanze lyengedde. Kyova olaba terimuluma. Buli kyakola kitoolako litoole. Baganda bange ne bannyinaze, abakyala abo bazaatusanga babiri, mubawe ku kitiibwa. Abakyala bagenda kugamba oyogedde, ate bapeti bagamba oyogera ngani. Bakyala, abasajja bwe zaabasanga ababiri batandika okubawa ku kitiibwa. Mulina sheya nnene nnyo mu by'obugagga byabwe. Omukyala bwe wakeeranga naye ne mugenda mu nnimiro, ate ne mukyusanga olw'eggulu era ne muddayo musobole okufuna. Ng'ennyumba mulinamu kalago, nakakopo, nakatamu, n'essowaani emu. Nga mukeeranga ku lubimbi, ate ne mukyusanga olw'eggulu we musaba Katonda asobole okubakwatirako mugaggawale mufune. Ye Mukama kyatamanyi kwe kulya azaamaanyi ababeera beekembi okwejuna. Munnange balwadda ne bagaggawala wano akatunda we kakaayira okukira emmandule. Emyaka gye mukoozimbye omukyala abeera akutuseeko, kubanga oluusi wamuzaazaayo ku bwana, obwana bumuyonsa erangi ennungi evuddeko enaabuse. Kati gwe omusajja tonnava mu mbeera kuba ffe enkula y'ekisajja okanduka otamiiruse. Kati bw'oyitaayitako waliwo kasuzani Makula akaali kakutya obwavu katandika okukwesesezaako. Kati emyaka gye mukoozimbye omukyala ye yeeyongera kaddiwa. Bw'okuba kasuzani Makula amaaso bw'ogazzaako ku kitedi naluswe kimaama kyaffe ekirungi sivumye ngezezza bugeza. N'ogamba naye bannange omuntu alinawo lwaki neesunika ekkooti ensensufu ng'ojja ogenda na Suzani Makula ng'osuulawo oli omukyala master plan alina omugabo mu bugagga bwo, eyakusabiranga, eyaggololeranga, asobola okulumirirwa n'agamba sukaali ono tetugenda munywa nnyo kubanga omwami akasente kano kageoleta ate tulina okugulako mmotoka empya egenda okuweerera abaana. Kati ono ye olw'okuba nsanga bisibe ebyo tayagala kumanya. Tamanyi wa gye wava, tamanyi wa gye wayita. Lwaki nnandazza okutuuka eyo? Njagadde batuukira ku Soroti Media. Soroti Media saagala mugitunuulire nga TV ya kkanisa oba radio ya kkanisa, wabula mugitunuulire nga bizinensi. Bwe mumanyi lwaki ono agyebugiramu ng'akanyonyi akali ku menvu ge kataasiga? Kubanga tamanyi gye yava, tamanyi gye yatandikirako. Kyova olaba ne bw'omulabikira obubi n'oba n'ennyindo ng'eyange Yekolera Itongwa agambirawo dadde tumugobe. Kakati ne dadi talowooza ku Yekolera kiki kyabadde agatta ku kampani, alowooza ku kimu mami agambye tumugobe. Ne wesanga nga Soroti Media efiiriddwa abamaketi y'abalungi, efiiriddwa abapresenta abalungi, efiiriddwa abakozi abalungi lwa influence ya mami ku dadi oba influence ya malaya ku dadi, because malaya tamanyi Soroti Media eno yavaawa. Nga dadi naluza singa yagibaddemu ojja kwesanga yali badde kakati ejinjimukanga ekituko kya ggudu. Kyenva ngamba abasajja abakazi abo bazaatusanga babiri, abakazi abo bazaatusanga babiri. Ne bw'obanga osazeewo kulya kampwankiko bbali kalire mu nkukutu tomulaganga, era tomulaganga nti omukubi omugongo, kubanga omukazi oyo abeera ne sheya mu maali yo era asobola okusalawo nti emaali yeegwe. Bino bye mulaba Soroti Media eri mu kugwa olwaleero ddogo lya Teddy Naluswe. Teddy Naluswe oli mulogo naye tewagenda mu ssabo. Eddogo ly'okozesa baliyita kale maama, nga twabonaabona, nga twayita mu bingi, nga twali obukupa, naye maama kaakati nsanga bisibe yali mu kweyagalira mu maali yange. Nga Soroti yekkirira eti ng'abagoberezi mu kkanisa beesala, kubanga ekkanisa si buweereza. Ekkanisa z'e Uganda zonna ng'ogyeko eya Pastor Tom Sembere oyo weemutumba endowooza yeyekka, y'ekkanisa yokka, endala zonna bizinesi. Kakati bino bye mulaba nti Soroti eri mu kugwa, abakozi badduka,
Bani badduka buli kintu ekiri mu kutoola ku Susan nga kikolwa Susan Makula. Susan Makula oluusi takikola lwakuba ayagala, naye waliwo eddogo erya Teddy Naluswe. Teddy Naluswe yaloga Bujjingo, era Bujjingo tayimu ejja kutuuka n'empala azikuba ebiraka kubanga kati ennyingiza ya Bujjingo ntono nnyo ku kye yayingizanga ng'akyali ewa Teddy, kubanga mu biseera bya Teddy solo teyafunanga obulango bungi kubanga Bujjingo teyalina boundaries kubawuliriza lunch hour. Yalina abasiraamu abamuwuliza kubanga enjiri gye yabuuliranga yajjangako mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Buli wa ddiini akkiririza mu Bayibuli yamuwulirizanga kubanga yaleeta ennyiriri wamma z'olabira ddala nti Katonda ye yazoogera. Nga buseera bya lunch hour oyita ku bantu basatu nga kuliko lunch hour buli alina ka radio oba TV, ng'oyita ku omu atataddeko Soroti Media n'ogenda ku walala lunch hour, kitegeeza obulango bwalinga bungi. On top of that n'abagoberezi baabanga bangi kubanga bw'obeera n'abawuliriza abangi oba n'obulango bungi, ate era bw'obeera n'abawuliriza abangi nga bawuliriza enjiri balwa ddaaki ne bajja ku kkanisayo 1:10 ne bakiweera ngaawo. Kakati essaawa eno abagoberezi b'oku radio beesala kubanga Bujjingo takyabuulirira njiri etukwatako. Agamba kimu nti Susan yaŋŋambye ekiro mwami yigulizaamu katono bwoti, nange ne mugamba naawe yigulizaamu katono bwoti, jjayo nkole ki, asiwe mulamu nzigirewo abaana. Yenjiri gy'abuulirira ku kituuti. N'amala okwogera ebigambo bye n'abagamba Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi muddeeyo. Abagoberezi mu kkanisa beesala kubanga ono takyali musumba representinga bizibu byabwe wa Katonda, wabula kaakati musumba abuulirira feeling ze na bute Susan bwawoomanga ekikajjo. Ntegeerekese bulungi baswiti. Kaakati eddogo lye bayita Teddy Naluswe tolizannyisa. Teddy Naluswe mulogo ate agenda mu ssabo, wabula yakozesa ekigambo kale maama. Ate mmwe abakazi abaana bamaka bammwe sigambye nammwe mutandike kale maama nga mmwe mwakola ki, nga mmwe mwanoba. Kakati gwomanyi eddogo erya lwaki Susan tazaala? Gwomanyi ensonga lwaki Susan tazaala ng'ate batugamba Sara ali wa 9 n'azaala omwana? Susan tazaala lwa ddogo lya Teddy Naluswe. Teddy Naluswe yaloga Susan Makula. Ne Susan Makula yali yagadde okufuna ku mwana kubanga bagamba ebyamagero byonna bisangibwa Kanani nga sinnafaayo ku Susan Makula embuto ze yajjiramu mu ggagamero kuba ziwera. Embuto oyo muwala ze yajjiramu mu ggagamero zakazakosa ne Nabaana. Naye okuva lukini tuli ku ttaka ttukuvu lye bayita Kanani House of Prayer Ministry. Lwaki gwolooza tebamusabira n'afuna omwana? Susan yakolima, Teddy yaloga ng'akozesa ekigambo kale maama. Essaawa eno buli kigambo buli woyita ku media kati essaawa eno bw'otasanga mutwe Bujjingo osangako Soroti oba Susan Makula bafuuse emboozi. Kino kireka wa Bujjingo ng'omusumba atali musumba, nga munnabyabufuzi atalina kifo mu byabufuzi. Bujjingo kino kikuleka wa? Bujjingo kino kikuleka wa? Kubanga ye muhoozi ekkanisa we yagifuula akadaala mwagenda okuyisa muhoozi project. Susan Makula singa abaddemu ku magezi yali badde yadduse dda mu ggwanga kubanga ye muhoozi togenda munyumiza oyo nonsense. Muhoozi agenda kutta Susan Makula nga ne Bujjingo tategedde ti muhoozi yazze Susan Makula kubanga Bujjingo avudde ku mulamwa. Muhoozi agenda kutta Susan Makula nga ne Bujjingo tategedde kubanga Bujjingo Susan Makula amujje ku mulamwa kubanga ye muhoozi talaba Bujjingo nga pasita, amulaba ng'omujaasi we. Kakati ate omujaasi oba owugulwa omukazi oba ekintu kyonna bakikugirawo. Susan Makula singa obaddemu ku magezi waalidduse n'ova mu ggwanga. Muhoozi agenda kutta eyo paati esooka, enkya tusisinkane mu paati ey'okubiri.